bwabadde asibula abavuzi abawera ddala 12 nga be bagenda okukiikira Uganda mu mpaka za Mountain Gorilla Rally ezigenda okuyindira mu ggwanga lya Rwanda. Omumyuka wa Ssaabawandiisi wa FMU Ernest Ziwa ategeezezza nga abavuzi ku mulundi guno bwe beeteesiteese obulungi era ng'alina essuubi nti bakudda n'obuwanguzi. Crew yaffe eya Uganda nga bulijjo egenda okukiikirira eggwanga lyaffe n'okwanika flag yaffe waggulu. Abavuzi b'emmotoka z'empaka agenda okukiikirira mu rally egenda okubeera weekend eno ennaku z'omwezi 12 ne 14 egenda okubeera mu Rwanda gye bayise Mountain Gorilla Rally. Muno tulina ttiimu ey'abavuzi emmotoka 12 ze zigenda okuva wano ogenda tukiikirira mu mpaka ezo eza Africa ez'olukalu lwa Africa. Wabula Ziwa atangaazizza nti abavuzi okuli Rauf ne mune Geoffrey Semakula, Kefa ne Suzani wamu ne Geoffrey Nsamba ne Athon Muyamba si bakufunayo bubonero bwonna mu mpaka zino. Waliwo cruises ezagenze nga bako driver tebajja kusquaringa kati nga tulina crew eya Rauf bo babiri tebajja kusquaringa, that is Rauf ne George Semakula. George Semakula yali yakyusaamu event ya Tanzania gye bavuga. Abavuzi ab'enjawulo betwogeddeko nabo balaze obumalivu obw'amaanyi era ne bawera okudda n'obuwanguzi bwe batyo ne basaba bannayuganda okubaweereza essaala. Tulina okugenda e Rwanda tusobole okuba nga twongerako obubonero kubanga championship eyo tugiliidinga. Tuliidinga championship ya two-wheel drive ya Uganda ne East African two-wheel drive. Nasazeewo okwetaba mu Rwanda ekisookera ddala amagye tuba ne East African Military Games whereby nti kigenda nekikwatagana n'eno rally. So abamagye aba East African bonna gye bali e Rwanda, so naffe bwe tunaabeerayo bajja kufuna n'omukisa ogulaba nti eriyo n'omusirikale avuga mu motoka. Ate bo abavuzi 12 abamaze okukakasanga bagenda okwetaba mu mpaka zino kuliko Hassan Ari mu motoka ye y'ekika kya Subaru N16, Musa Kabenga ali mu Evolution 9, Rauf Adam azene y'ekika kya Evolution 9, Geoffrey Nsamba ajidde mu Evolution 9, ate Kefa Olusimbi ajidde mu Evolution 9. Ismail Otega ajidde mu Renex ya bulijjo, Warrant Officer Lule kuva mu PDF ali mu Golf, Freddy Busulu ali mu Subaru N10, Pole ajidde mu Mitsubishi Evolution 10, Jonas Kansime ali mu Subaru N10, ate Aji Abdul Sempebwa naye talutumiddwa mwana. Ku Kingdom TV amalindira g'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.